Red Zone TV nga bulijjo bali kubanga okyatugoberera webali kubanga okyatambula naffe gwe ya subscribing nkwebaza webali kubanga ate oyimirirawo n'omukutu guno gwa Red Zone TV okubeera nga tukuweereza amawulire ne updates zonna ebibe ne bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate n'obanga obifuna mu bulamba lamba ng'osinziira wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ate gwatanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe sooka osubscribinga ku channel eno ate obeere ng'okwata n'ekkade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna nja kukusabira mu ngeri y'emu nja kukusaba otuwe ekigalo esooka olayikinge ensonga enebere nga ate ekutuukako obubaya sana nnyo naye ng'ekisinga obukulu sooka osubscribinge kubanga tolina kyofiirwa ate oba oyambyeko ensonga eya updates ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okubanga zitambula kubanga gy'okoma okulayikinga ate amawulire oba updates ze tuba tukuweereza gye zikoma okubeera nga zituuka ku bantu abalala kakati nga bwe mumanyi nti mu ggwanga Uganda waliwo ebigenda mu maaso byenkakasa okubanga naawe yonna gy'osinzira okubanga obiraba bulungi nnyo olukungaana olwa NAM olugenda mu maaso mu bitundu by'e Munyonyo luleese embeera mu Uganda etali ya bulijjo olunaku lwa leero njagala okutegeeza nti wabaddeyo olukungaana lw'abannamawulire oba kye tuyinza okuyita United Forces of Change Press Conference oba Joint Press Conference olukungaana lw'abannamawulire olubadde lumanyiddwa nti olwaleero lugenda kubeerayo wali ku kitebe kya FDC Forum for Democratic Change ekimanyiddwa nga Katonga Road Offices abakulu omuli Dr. Chiza Besigye Robert Kyagulanyi Sentamu n'abamu ku bakulu abalala mu bibiina ebyenjawulo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti eno eya NRM naye security ekedde yeeraliikirizaamu era bannayuganda bayitiddeko sayidi awo bakedde kugamba nti kyekigenda mu maaso mu kitundu kino nga bwe nkutegeezezza nti olukungaana luno lw'abannamawulire lubadde lwakubeerayo olunaku olwaleero essaawa zibadde zigenda kubeera nnya ez'okumakya era ndowooza eddakiika ziringa 28 ezibadde zibulayo naffe wano nga Red Zone TV tubadde tumaze okuba nga tweteekateeka okuba nga tukutuusaako ekyo kyennyininyini ekigenda mu maaso ekigenda okuba nga kigenda mu maaso speeches oba okwogera kw'abakulu okuva mu bibiina ebyenjawulo omuli ekibiina kya FDC omukulu Dr. Kano Chiza Besigye omukulu akulira ekibiina kya ANT amanyiddwa nga General Gregory Mugisha Muntu n'omukulu president w'eggwanga omulonde amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Sentamu mu kibiina ekya National Unity Platform n'ekisinde ekya People Power olukungaana luno lubadde lulina okuba nga lubeerayo olwaleero nga bwe nkugambye ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa January mwaka gwa 2024 essaawa zibadde zigenda kubeera nnya ez'okumakya plot 6 Katonga Road olukungaana luno lubadde lwategekeddwa era nga lugenda kubanga lwa amaanyi nnyo eri abo bonna abakkiririza mu nkyukakyuka abakkiririza mu Robert Kyagulanyi Sentamu abakkiririza mu Dr. Kano Chiza Besigye abakkiririza mu Salongo Elias Lukwago n'abakulu abalala omuli Winnie Chiza n'abantu abalala bonna ababadde bamanyiddwa okuba nti bateekwa buteekwa okubeerayo ate wali mu bitundu ebya Katonga Road okulaba nga ate olukungaana luno lw'abannamawulire lugenda mu maaso wabula amawulire agakeddwa okubanga gatutuukako essaawa eno nga naffe tuli mu kaweefube wakwetegeka kubeera nga tukutuusaako ekyo kyennyininyini ekirina okuba nga kibeera mu kitundu ekyo wabula tukedde ne tufuna amawulire nti ekifo kizingiddwako abasajja ba poliisi nga kuliko aba police regular police kuliko abasajja aba counter terrorism kuliko abasajja aba military n'ebitongole ebyokwerinda ebirala bamaze dda okuba nga basalako ekifo ekyo ndowooza n'ekifaananyi ekyokwogera okulaga nti olukungaana lwammwe olw'amawulire teruyina kuba nga lubaayo jjukira abasajja balina ebintu bye bakweka balina ebintu bibabuzaabuza jjukira olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Sentamu yabadde ne press conference ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule n'akuutira bannayuganda era n'abakubira omulanga nti nja basaba mukozese emitimbagano gyammwe mu kaweefube ono ow'okwongera okulabisa abakulu abakulembera eggwanga lino mukozese emitimbagano gyammwe mubalabise nga mubalabisa mutya muteekeeyo obumenyi bw'amateeka obubadde bugenda mu maaso okulinyirira eddembe ly'abannansi okubadde kugenda mu maaso mu Uganda oba bu video oba bifaananyi ne zi hashtags ez'enjawulo okulaba nga abali wano mu lukungaana luli olwa NAM nga mubamanyisa nti bannange Uganda gye mwazze temulowooza nti nga bwe babibagamba webiri Uganda ly'eggwanga olwaleero wetwogerera nga teririimu mirembe yadde akatono bannayuganda batulugunyizibwa abantu baawambibwa era bali mu makomera era bannayuganda baagala abantu baabwe Robert Kyagulanyi Sentamu yasabye bannayuganda okuba nga bateekawo embeera ey'okwongera okuba nga ate balabisa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu lukungaana olugenda mu maaso olumanyiddwa nga Non-Aligned Movement oba NAM olw'emirundi ogw'e19 19th Summit ng'etudde mu bitundu by'e Munyonyo mu kibuga Kampala wano mu ggwanga Uganda so kati olwaleero
nentegezebwako oba amawulire ne gatukererako nti tulina okubanga tugenda wali mu bitundu by'e Katonga Road okulaba joint press conference ey'abakulu bano, wabula amawulire getukedde okufuna nga galaga nti poliisi yasazeeko dda ekifo ekyo, teri muntu n'omu agendawo, teri muntu n'omu ayingira yadde afuluma mu kifo ekyo. nga wobiraba mu bifaananyi abasajja basazeeko dda embeera yabonkenke, buli muntu yeebuuza ki ekigenda mu maaso, ki ekigenda mu maaso. Jjukira nga bwe nakulaze ejjo mu bifaananyi ebyeggulo, deployment ng'efuuse deployment, abasajja ab'amagye, abasajja aba military, abasajja aba Uganda Police nga beetala wano ne wali okwetolola ekibuga Kampala. Roundabouts ez'enjawulo mu kibuga Kampala zonna zaasaliddwako dda. Amagye, police n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda byamaze dda okuba nga biyiika mu kibuga Kampala ebitadde bannayuganda ku bunkenke. Buli muntu yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Bannange abagenyi baleese ki ekyenjawulo ekireetedde deployment etali ya bulijjo. Ejjo nafuddeyo ne nkulaga ate eggulire ng'abavuzi ba boda mu kibuga Kampala nga nabo bali ku ntujjo olw'ensonga nti abasajja aba military, abasajja ab'amagye, abasajja aba police n'abasaba ekitongole ekimanyiddwa nga traffic police tekikyakola mulimu gwakyo, wabula bano bakisazeeko dda. Basobodde okuba nga bakwasaganya ensonga zino, bawamba piki enkya n'eggulo naddala mu bitundu ebiriraanye sayidi eza Munyonyo n'ebitundu ebiri sayidi awo, okulaba nti bateekawo embeera ey'okuba nga bannayuganda babaziyiza okubeera nga tebalaga ndowooza bumativu bwabwe mu ngeri emu oba endala. So kati njagala kuba nga nkutegeeza ekigenda maaso kyonna ngenda kwongera okukinoonya, era nja kuba nga amawulire gonna nga gutuusaako gonna aganaabanga gatutuuseeko, naye nga sofa ekiriwo kati kyenyinza okuba nga nkuwa ekitebe ekya FDC ewabadde wagenda okubeera olukungaana lwa bannamawulire olubadde lugenda okwegattiramu, olubadde lugenda okubeeramu abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo, omuli ekibiina ekya NUP, omuli ekibiina ekya FDC, omuli ekibiina ekya ANT, Alliance for National Transformation, eky'omukulu amanyiddwa nga General Mugisha Muntu. Babadde bonna bakubeera mu kitundu ekyo mu lukungaana lw'abannamawulire olubadde lwategekeddwa sayidi awo, naye poliisi, amagye n'ebitongole ebirala ebyokwerinda bayungudde dda abawanvu n'abampi obutakkiriza muntu yenna kubeera nga asaalimbira mu kifo ekyo. Era nga woolaba emigemera wala abasajja bali kuwulinze mundu bazigaludde bagamba tetukkiriza muntu n'omu kubeera nga ate ajja mu kifo kino olw'ensonga muyinza okutaataaganya abakulu, muyinza okutaataaganya abagenyi ne babeera nga ate balaba ekifaananyi ekitali kirungi eri eggwanga Uganda. So kakati gwali ku Red Zone TV nga tonaba kubanga osubscribe nga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kubanga tolina kyofiirwa osubscribinge ku channel yaffe eno, kwata ku kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Buli mawulire gonna ge tunabanga tukuwa ojja kuba ogafuna bulambalamba, ate obeerenga omu ku abo abanaasookanga okumanyeera mu ngeri y'emu nti lwaki Red Zone TV etaddeyo ensonga ABC era egitaddeyo budde ki. Ojja kubeeranga omu ku abo abanaasookanga okutegeezebwa, to be notified kasita onaabanga okutte ku kade ako aka notification. Mu ngeri y'emu nja kusaba kirira wansi awo mu comment section teekako obubaka bwo ombuulire gwe osinziddewa okuba nga ensonga gy'ozirabira, wawe osinzidde okuba nga olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era gwe obyogerako ki. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo tubeere nga tutambula. Kati mu ngeri y'emu nzikiriza nkutegeeze, gwe oyagala furniture ow'omulembe, oyagala sofa sets ez'omulembe, oyagala dining tables, oyagala sideboards, oyagala bookshelves, oyagala furniture owokozesa mu office yo, oyagala furniture owokozesa mu fumbiro, oyagala furniture owokozesa mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo, yenna furniture ow'omulembe aliko kati ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Baharuna and Sons Interiors bino babikola bazze kubikwasaganya ate mu ngeri eri professional ennyo. Bakolera entebe ezo, bakolera furniture alina owa buli kika gw'otawuliranga nako gw'otalabanga nako, bamukolera ate ku bbeeyi ensaamusaamu, bbeeyi yakuteesa. Basangibwa wano wetuli wennyini ekawempe okumpi n'ewaali Avis Company, nga bwe ntera okukugamba era ewaali Avis Company awo okumpi n'ekizimbe ekyo, era ku kkubo eryo erigenda ettula okumpi ne Avis Company we yali. Bw'otuuka waawo half a kilometer ojja kuba obatuuseeko, okuba ku namba y'essimu eri 0753166850 nga bw'ogiraba awo 075316 6850 ojja kuba otuuse ku Haruna and Sons Interiors bakwasaganyiza ensonga za furniture ate obeere nga toddamu kwejjusa otuuze abagenyi b'omu sofa sets ez'omulembe ate nga wazigula layisi wali ku Haruna and Sons Interiors. So mwebale kubanga mukyatambula naffe atanaba kubanga osubscribinga, sijja kkowa kujjukiza, nja kusaba osubscribinge tubeere nga tutambula ffenna.